Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyahiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala bwe baliyita lifaanana litya liyamba ki. Nzize n'ensonga yaffe ey'okumanya eddagala. Olunaku olwaleero mbaleetedde kye bayita omunnyo soloti. Leero gwe mbaleetedde eddagala eriyitibwa omunnyo. Omunnyo ogwo gwe mulaba omunnyo mulungi nnyo. Okusookera ddala nataddeyo video ku channel yaffe eno Kyahiti nga mbalaga omunnyo engeri gy'osobola okuguteeka wansi wa ppiro ng'ogasseeko ne galiki ne gukuyamba okugoba ebirooto ebyo ebibi ebitali birungi. Kati n'olwaleero njagala nkulaga omunnyo guno osobola otya okugukozesa okusobola okugatta mu ddagala eryo ly'oba ogenda okunaaba gusobole kwegamba osobole okwegobako ebyo ebisiraani kwegamba osobola okweyambululako ebyo ebintu ebitali birungi. Kakati kusookera ddala mba njagala ne mbalaga ne mumanya nti omunnyo guno mu mazzi nteekamu kyenkana ki. Kuba kye mulina okumanya omunnyo gusiiwa, omunnyo gubalagala. Okitegeera ate omunnyo gwokya ku lususu. Kye mulina okumanya kati olina okumanya ekipimo ky'omunnyo kwegamba omunnyo ogwo gw'olina okugatta mu ddagala eryo ly'ogenda okunaaba eryo ly'ogenda okweyambululako ebintu. Mukimanyi bulungi nnyo embeera gye tutambuliramu bannayuganda. Tulina abantu nga tebatwagaliza batukola ebintu eby'enjawulo. Kati omunnyo guno mulungi nnyo okugobako ebyo ebisiraani okwambululako ebintu ebibi. Olina kugugatta mu ddagala eryo ly'ogenda okunaaba. Nkulaze okugeza mu bbaafu omwo otaddemu akadomola ka liita 3 kenjiyeemu ge mazzi. Kwegamba ekipimo ky'amazzi nkulaze omunnyo obungi bwenjiyeemu nengezaako n'ogunaabako mu maaso mpulire kiri kitya. Okitegedde? Kati njagadde nkulage ekintu ekyo okimanye nti kipimo ki eky'omunnyo kye nnina okuteeka mu ddagala eryo lyembeera maze okuyenga mu bbaafu. Ngezaako okubalaga ebintu ebyo mulina okugatta mu ddagala eryo ebigenda obbayamba okweyambululako ebintu eby'enjawulo ebisinga obbasumbuwa. Kati eyo erijiiko emu ejiiko esena ssukaali gyenyiye mu mazzi omwo. Ekitegeeza naawe oba ogenda kukozesa omunnyo ogwo ng'oyagala gunaaba okweyambululako ebintu, oyagala gugatta mu ddagala, osobola okufuna ejiiko ya ssukaali nga bw'olabye. Ejiiko eyo esena ssukaali gy'oba oyiwa mu mazzi ng'ago ejja kuba emala bulungi nnyo. Ekikulu kya byonna omunnyo gugenze mu mazzi ago oba omunnyo gugenze mu ddagala eryo kye kibeera ekikulu. Kwegamba eddagala ly'oba ogenda okunaaba okweyambulula kyenkusaba olina okugattamuko ne ku munnyo. Mulungi nnyo mu kuggyako ebisiraani ebirogologo ebintuntu weebityo omunnyo ogwo mulungi nnyo. Awo nabadde nasose gakombako kwegamba mulabe nti ntaddemu omunnyo naye nsoose kukola ki kukombako okuwulira nti omunnyo mweguli oba teguliimu. Okitegedde? Mweguli bulungi nnyo naganaabye mu maaso. Kwegamba olina kubeera siriyasi bw'oba ogenda kunaaba ddagala nga lyakweyambulula. Si byakudda okweyiira nodda eno nodda eri. Beera siriyasi bw'oba otaddemu omunnyo ng'ogwo ng'ogenda kunaaba ddagala lyakweyambulula. Beera siriyasi. Yenga bulungi eddagala mu bbaafu ng'eyo oteekemu buli kikolo ky'eddagala ebisinga gye biri wansi eyo nga omulaba ngenda mbaterayo kimu ku kimu. Gwe kyokola oba ogenze ku channel eno Kyahiti ginyigeeko genda oli akagambo video kebera video emu ku emu. Video esinga gyeziri zonna video zonna ezisinga gyeziri ez'eddagala. Kati funa video emu ku emu ogirabe omanye nti eddagala liyamba ki. Kati ng'eryokweyambula gyeriri bulungi nnyo. Kati n'omunnyo ogwo nsaanye ogugatte mu ddagala eryo ly'ogenda okunaaba ku nsonga y'okweyambulula. Gugenda kuyamba bulungi nnyo okuggyako ebisiraani ebintuntu ebyo ebikusumbuwa. Kitegedde bulungi nnyo. Omunnyo mulungi nnyo. Nga mukimanyi nti omunnyo ogwo guteekebwa ne mu sabbuuni ono gwe bakola. Waliwo sabbuuni gwe batera okukolera ewaka oyo ow'amazzi. Kati mu bintu bye bateeka okufuna sabbuuni oyo n'omunnyo ogwo baguteekamu bulungi nnyo. Kitegeeza
tegulina buzibu bwonna, osobola okugunaaba naye ng'otaddemu gwa kigero. Naddala mmwe abakyala, kuba ensusu zammwe nnafu nnyo, ensusu zammwe teekamu omunnyo nga mutono mu ddagala eryo ly'ogenda okunaaba, kijja kuba kirungi nnyo. Omunnyo gugenda kuyamba bulungi nnyo. Omunnyo gukola ebintu biyitirivu, tujja kuba tubitunuulira kimu ku kimu, tumanye enkola gy'okikolamu, okola otya okufuna ekyo ky'obeera weetaaga, naye nga mu kugoba emizimuzimu ebintu ebyo bibi, mulungi nnyo kwegamba oba ogenda kunaaba eddagala erikwambulula nagwo osaanye oteekemukko akatintini nga bw'olabye, kijja kuba kikuyamba. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe, kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.